byonna mu nnyanja Yesu Kristo kabaka katonda omulamu oyo kabaka w'abakabaka atuddeku na mulondo ye ku lusozi Sayoni gy'alamulira era olwaleero siise nzekka nzize n'ekyenjawulo nga nasazeewo mbeeko nange abantu benkolagana nabo mu buweereza bentambula nabo olw'amawulire amalungi ngendeese munyenye yaka yakuzukusa ye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu nkwambala bwe nti mbadde nteekeddwa kubanga obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nnyondo so olw'okuba nti omwami oyo mukulu mu kitiibwa ekyo mwali eky'obwakabaka munnange nga bwe sikikola awo nja kubanga ate amuyisizaamu amaaso naye nga sinakugenda kubaka kibwendeese mawulire malungi nze ku saidi yange eri Omutanda empologoma eya Buganda ndabye nga bwe sivaayo n'ensiika obusirisi kijja kuba tekijja kukola ate ng'obubaka mbuweereddwa n'enzikirizibwa obutuusa eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gusinze ayi Ssaabasajja gunsinze gunsingidde ddala maama nsaba obuuzeko ku bantu nga kinaba kugenda mu maaso ayi n'oluvannyuma tweyongereyo nsanyusa okukulaba kale nnyabo balamusizaako omunyala Mukama waffe Yesu Kristo Mukama bawa omukisa maama amannya go gwali amanya gange nze Nakabugo Allen oviiridde wa anfiiridde Kagoma Glory Church International era nga nsumbibwa omusumba Edgar Kwagala nesiimye okukulaba maama nsanyuse nnyo okukulaba nsaba obuuzeko kuba tulaba ku Munyenye Yaka TV yaffe aye n'oluvannyuma tweyongereyo Abooluganda nsanyuse okubalaba abali ku Munyenye Yaka maama yogerako nnyo abooluganda nsanyuse okubalaba ku Munyenye yaffe Yaka yakuzukusa eyiye yake babuuzeeko obabuulire ne ku mannya go mwasuze mutya nno era musiibye mutya nno basebo ne bannyabo abampuliriza era abandaba ku TV yaffe amannya mpitibwa Jennifer Muwanguzi nviiridde Kagoma Maganjo Kagoma mu church eyitibwa Glorious Church International eya musumbange Edgar Kwagala Amina neyanziza nnyo okubanga munnegaseeko mu kaseera bwe kati mawulire galibadde si malungi kusinziira ku mawulire ge tulinawo mu ggwanga lyattu kati Uganda naye ku saidi yange ate nze n'amalungi yenjawulo naawe twawukanidde n'abo balina ago agatawoomya Nakabululu naye nzikiriza nti Katonda gwe tukkiriza ffenna gwe tuweereza mu mafuta ge gamu ne baweereza bannaffe mwena gye muli abeegayirizi bannaffe buli muntu yedda alina kyakola nga kyabuweereza mu Katonda waffe Yesu Kristo ffe abamukkiriza oweereddwa omukisa era mwebale kutulaba mwebale nnyo buli omu gy'oli bambi mbatumidde mbaagala sista yange ali Australia weebale mukwano byonna byokola bye kuyimirira mu bwa Katonda era Mukama ayongera okukozesa kojja wange nkutumiddeko na buli muntu yedna n'aba sisters bangi n'abooluganda ne bannyinaze buli omu gyali obudde bw'emisana obundage kiro oba ku makya gwe ssaawa z'oliko mwenna mbaagala n'abatanjagala nammwe nze mbaagaliramu Mr. Solutions ku kamera yaliko sebo tukutumidde naffe kakati mawulire gasanyu eri okuva Omutanda naye nga sinnaba nze kubawa mawulire gange ag'essanyu ge galiwa kansooke mbeeko ekyawandiikibwa munyimirira kubanga Beene Magulu Nnyondo Ssaabasajja oyo gwe mulaba si gy'omala gava eri buvi buli asanze nti ojja kuvaayo omwogereko okuleka ng'omaze okuweebwa olukusa nze alompadde ye Katonda nsindise mbeeko mesagi gye nkuleetera ayi Beene gunsinze gunsingidde ddala mama Nabagereka nkulamusizzaako nnyo maama Ssanga lya Mbogo mwenna ne Ssemakookiro na buli omu yenna ava mu Bwakabaka olulwo olwo lwabalangira nti Mukama mulungi ekiseera kyonna nekyawandiikibwa kyenjagala okusomako wano kiri mu Baluumi kigamba nti Baluumi 13 okutandikirawo kigamba nti buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda n'abakulu abaliwo baagalirwa Katonda yes baagalirwa Katonda kyekyo
awakanya obukulu kyava awakanya okulagirwa kwa Katonda. Kankaddemu nti buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. N'abakulu abaliwo balagirwa Katonda. Awakanya obukulu kyava awakanya okulagirwa kwa Katonda. Lwaki nsomye ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Baluumi 13 okutandikirawo nti bangi waliwo abavaayo ne mugamba nti walokoka ate obwakabaka obwagaza ki ovunnamira otya kabaka neweebuuza kati ate oba ono ali ku ki kibuuzo nabaki kugana onoonya bambi ky'omuddamu ggwe ng'omuntu nga tokiina. Obwakabaka okuva nedda bwaliwo ne Yesu Kristo bwe yaliwo era bwaliwo aye tebugendera kumala gavaawo butyo kubanga Katonda abo yabatondera eyo mu lubu lwabwe nga balina kubeera ekyo. Kati nze ani abawakanya oba okubagaana ng'ate yakkiriza nti obukulu buva eriye nti bwe mbuwakanya mbeera ye gennyini gwe nninga vodde. So bwe nti kyenvudde njalayo ekyawandiikibwa nga munyimiridde okujja mu maaso go ayisa abasajja beene nga nsooka kusaasira olw'embeera mw'oli eyo etasanyusa ffenna abaakulabyeko bambi oluvannyuma lw'amazaalibwa go ge twalabye nga endabikayo erabika toli mu bulamu bw'oteekeddwa kubeeramu toli bulungi. Bambi n'abavuddeyo mu ngeri ate y'okumalamu omutanda oba amaanyi nga mumutiisa kituufu bw'olwala okyuka era tosobola sigala kyekimu. Naye nze beene nina amawulire amalungi era tugasanyukire banaye munsanyukireko ku lw'omutanda. Mukama atuwadde amawulire amalungi gy'oli nti akyakwagala era ogenda kubeerawo ng'oli mulamu. Ge mawulire gendeese nze munyenye yakaya kuzikuseeyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyake ate naawe ozikuseeyo omulala bwetyo ffena tuli bakwaka kuba buli omu alina emunyenye naye ekitwawula waliwo ezimu nga tezaaka. Mbadde nkusaba okutandikirawo tubeeko ekyawandiikibwa mwe tuyimirira okuva mu Isaaya 9:15 okinsomereko. Isaaya 9:15 Yes. wagamba omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe ne nnabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira kubanga abakulembera abantu bano babakyamya n'abo be bakulembera bazikirizibwa. Mukama kyaliva alema okusanyukira abavubuka baabwe so talisaasira baana baabwe abafiiriddwa bakitaabwe ne bannamwandu baabwe kubanga buli muntu avoola era akola obubi na buli kamwa koogera eby'obusiru ebyo byonna bimaze okubaawo naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako naye omukono gwe gukyagoloddwa. 18 kubanga obubi bwokya ng'omuliro gumalawo emyeramannyo n'amaggwa weewaawo gukoleera mu bisaka eby'omu kibira ebire eby'omukka ebikutte ne binyooka ne birinnya waggulu. 19 tukomyawo werekereraawo osomera kwa 10 Isaaya 10 okutandikirawo. Yes. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisi abawandiika obukyamu okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaavu ab'omu bantu bange bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuule omuyiggo gwabwe. 3 era mulikola mutya ku lunaku olw'okujjirwa ne mu kuzikirizibwa okuliva ewala muliddukira eri ani okubeerwa era mulirekawa ekitiibwa kyammwe. 4 balikutama bukutami wansi w'abasibe era
baligwa wansi wabatiddwa mukama w'omukisa webale nnyo olw'ekyawandiikibwa ekyo omuntu ayinza okwebuuza lwaki mpitiddeyo yonna ate nga obubaka bwa Ssaabasajja Beene Magulunnyondo olw'okuba nti mukulembeze mbadde nina okubaako ebyawandiikibwa munyimirira nga naleeta obubaka buno naye ebyawandiikibwa ebyo ate mwana wattu tebibadde bya Ssaabasajja Beene ebyawandiikibwa ebyo biri ku bakulembeze abalala mu madiini ate era wamu n'ensi nti alina amatuwulira wofunamu kyolaba nga kyetaagisibwa kusinziira mu nga bwe tubisomye Sister Helen abisomye bulungi nti zibasanze abo bawandiika amateeka mu bukyamu n'abo abakyusakyusa ebyo ebitali mu butuukirivu kubanga Katonda tali musanyufu wamu nammwe kyava banyigira nga wamu n'ezzadde lyammwe era terizisonyiyibwanga kale nno bw'oveeyo n'alyoka Mukama era ayongera n'akugamba nti bw'obanga obigobaganya bannamwandu bamulekwa n'abo bafiiriddwako abazadde nga olaga nti obagoba ku ttaka kubanga tweyagaliza ebyensi mujjukire njidde mu kiti kya bukulembeze Katonda alikuma ekikoomi yonna gy'ali kikuma naye nkakasa kiri kutuuka naye nga omukulembeze kano kalowoozo yonna gy'oli wabeewo abantu bye tuyigira ku bantu abanaffe nga bakulembeze naddala ekyokusoomooza ekisookera ddala eky'obulwadde ate era n'okufa nti ekyokuba nti oli mukulembeze tekigenda kukuggyako kulwala kyokka tegukusinga nti olwadde kubanga oli mukulembeze naye kituyigiriza ki tuyina okuyiga okwekwata Katonda mu buli mbeera yonna Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ndi maaso go nga nkweyanjulira nze naava nahiya munyenye yakaya kuzukusa eyo eyake era nga neddirangabi nze neddirangabi akabbiro jerengesa omubala gwaffe gugamba kakutandanga ne kakusuula mbenga yabasambaganyi mbadde nduddo byogera kyovola kati mbadde mbyerabidde n'obyerabira gusinze ayi Ssaabasajja bubaka kuva eri Mukama Katonda eyantumye nga ndaga mu bubaka nti akyakwagala obeerewo ng'oli mulamu naye bambi birimu ate okwegayirira kwonna kyenvadde nvaayo n'enzija yenna omuntu asobola okunyamba asoose okundaba ng'osobola okuntuusiza obubaka buno eri Beene gwe mbusindikidde onnyambeko nti Beene museera mw'oli Yesu ali ku luggi lwo akonkona bwe nadde ntambula nga nkusisinkana nabadde ku mukono oguyisiŋŋanya naawe wabadde ne Mama Nabagereka era ng'oliko n'abasajja bo abatambula naawe wamu ku luno wabadde si bakulembedde gwe wabadde obakulembedde naye bwe kusisinkana nabadde tweyisiŋŋanya naye wakati awo nayagadde nkulamuseeko omulundi gwange gwadde kugenda era okubeera ogwokubiri kubanga ogusooka nagwogera nti nakubuuzaako wasiima nenkulamusaako era nikwatako mu ngalo ayi Ssaabasajja akuli mu maaso go gunsinze gunsingidde ddala ssebo gwe wasiima bwe nali nkuba engalabi ng'ate ndi mwana muwala ku St. Gemagawezi Kabooko wali ogenda kooki wazikwatiramu awo ku Bukeeri nga wakave kabonera oteroddeko Bukunda awo nno yolekere bootera kaliisizo kyotera paka ekooki gye wali olaga ndiweeyo e Masaka mu Buddu wasala ekkubo n'ova ku mukono kwali otambulira ng'odda ekyotera road Mutukula road gye wali olaga n'odda eno sayidi yaffe kwe twali nombuuza oba ndi mwana muwala oba mulenzi nenkuddamu nti ndi muwala kyakusanyusa kyowava osiima n'okwata mu ngalo nzaani akwata mu ngalo zo Ssaabasajja nga n'okubeera obubeezi ku mukolo kw'oli ekyo si kya buli omu n'okubeera ku mukolo gw'oli okusemberera ekyo kya batono ddala naye nze nafuna omukisa nekwata mu ngalo ku mulundi ogwo byali bya ddala nali siroota wankwatamu kuuno kyabadde kirooto nze navudde ku mukono gwe sayidi ndala ate nenzira ku gugwo nga nzize kubuuzaako amawulire amalungi Ssaabasajja togenda kufa kati Katonda akyakwagala yandaze nti ali naawe naye yantumye obubaka buno bwe ngenda okusomera mu kyawandiikibwa ekirala nti ayagala olokoke obubaka buno bunene Ssaabasajja obuweereza bwendimu nali muwala mu Lusiraamu bwentyo nazaalibwa neesanga ndi bwentyo nga ndi mu Busiraamu era nga bwe neesanga bwentyo nga neddirangabi naye Ssaabasajja natuuka ekiseera nendokoka gyendi Yesu Kristu
gwempeereza bw'atyo bwe yantumye nti naawe ayagala olokoke okkirize mu Kristo nga wamukkiriza kati okkirize okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ng'oyatula erinnya lye bwe bubaka bwe nkwetikidde. Ssaabasajja embeera gy'oyitamu yonna ayi mukama wange gw'ogimanyi kubanga gwagiyitamu, gw'omanyi bw'olumwa, gw'omanyi ky'owulira. Naye amawulire genna gy'oli nti Kristo Yesu Katonda omulamu agambye nti ye okufa kwe yafa ffe tununulibwe. Agenda kuwonya kyonna ky'oyitamu. Tuwulira ebigambo bingi ebiwanuuzibwa era nti butwa abalala tetumanyi bakugamba oba oli awo wali badde oli malwaliro amanene agalimu eddagala n'obusobozi obusobola okuwonya Bunnambiro, Buyindi oba London. Abantu abo basawo era babusomerera ne bakola babimanyi, naye omusawo asinga abo abasawo yantumye nti bw'okkiriza ye omusaayi gwe gugenda kuyingiramu ggwe gukuwonye kungulu ne munda. Awo nno waliwo ekyawandiikibwa ekyambikkulidde ate nkikusomere kiri muba osomerako wano oba nsomera akaawo okubikkulirwa 2 okutandikirawo okomere eddala era wennyini. Okubikkulirwa Yes. essula 3 okutandikira ku olwabiri. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Amiina. Ssaabasajja Kabaka Empologoma Sister Ellen webale nnyo. Ekyawandiikibwa kino Yesu Kristo kyambikkulidde nzije nakyo ng'emmere y'omwoyo gy'oli era ng'oli musajja omukristaayo, ekyo kyenkakasiza ddala. Naye ate ataboola mu ddiini yonna, naye ffe abalokole tugamba nti okukkiriza Yesu Kristo oba okkiriza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, olwo nno kyova osooka okukkiriza n'omutima gwo olyoke oyatule n'akamwako okkirize nti okuva leero njatula obulokozi era neegaana ebikolwa bya Sitaani byonna. Awatali kwegaana Sitaani toyina ate bw'oba olokose, kubanga Katonda gwe tusinza wa bujja takkiriza kumugattako kintu kirala. Obubaka obwo si bwange Ssaabasajja gusinze, Yesu Kristo yandaze message eyo ngikuleetere era ng'ogwange gwakutuusa obubaka gy'oli ng'era bwe nkikoze gunsinze. Ayi Ssaabasajja, bwe mbanga nina kye njogedde wengenza obubi neetonze naye nkola mulimo gwa Mukama ate siina kumujeemera. Okujja kwange sayidi kwe navudde nzije gy'oli kabadde kabonero kalungi nnyo naddala ku abo benzize ndaba nga bagenda okujulwa mu bulamu bw'ensi. Ssaabasajja be bava gye bali ne bajja sayidi yange, we bajja gye ndi awo mmanya Katonda amwawudde mu bantu amuyise kyandaga nti naamwetaaga. Naye kati Ssaabasajja Mukama wange omulabe akugaluddemu akasaale kati ng'ayagala kata kajje kakufumite. Ekisobola okukutaasa ffenna n'abakwagala ffenna kiri kimu kyokka, Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'okkiriza ye n'omwatula ogenda kulaba omukono gwe ng'akoma kwabo bonna abakuyigganya era akubikkeko ne bbugwe kwabo abakunoonya nga tebakyayinza kukulaba wadde okutuusaako obulabe. Ssaabasajja Kabaka, mawulire malungi gassanyu era wano wennyini wenkungidde mwenna abakkiriza mu Kristo twegayirireko ku lw'omutanda waffe okusiiba forward mwe tubeera tetuviiramu ddala nga tusaba n'okwegayira nti Yesu yalokola ate era yawonya, akulokole ate era akuwonye mu linnya lya Kristo Yesu. Katonda w'amaanyi, Katonda omulamu, ogenda kubeera bulungi. Okyali muto nnyo kubanga wakamala okukuza amazuukira go amazuukira gaba ga Yesu. Amazaalibwa gusinza Ssaabasajja, amazaalibwa ago ag'emyaka 66 era nga n'ekika kya keeki kye bakoledde buli muntu kati akiwanuuzaako bubwe nga akabonero akamu akalaga nti oba oli awo bwe bubonero kati obulaga nti omulabe akuyita. Tukisazaamu n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Entaana yo yasaamiridde bwe kibanga kityo wabaddewo omuntu omu eyavuddeyo n'agamba nti yalaba waliwo kabaka agenda okufa wakubadde ye teyamwogedde linnya, naye nze nkigaana nkiwakanya nti waba Sitaani nga yasaamiridde okutukujjako nkowola omusaayi gwa Yesu Kristo Katonda omulamu okubikka ku ntaana yo njijjusa omusaayi gwa Yesu Kristo kubanga Ssaabasajja okyali muto nnyo tukyakwetaaga okusigalawo eri ffenna abakkiririza abaagala
Abaganda wamu n'Obuganda kubanga oli kabaka waffe Katonda yakutuwa. So tusaba obuwangazi bw'ennaku nnyingi bw'okkiriza Yesu Kristo ogenda kuwona kyonna kyonna ky'oyitamu. Ndeese eddagala gy'oli era yennyini yagambye nti agambye wano ku Bikkulirwa 3:2 yagambye nti raba nnyumiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali n'alya wamu naye nange. Ogenda kuliira mu kibya kimu ne Yesu Kristo bw'agambye ate era onywere ku kikompe kye era yennyini yagambye ogenda kuwona mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu kubanga yafa ffe tuwone era okujja kwe kwajja iffe tubeere balamu. Kabaka obubaka mbutuusizza bwebwo bwennina okuva gy'oli naye nga si bwange ng'omuntu buvudde wa Mukama Yesu Kristo ffe bye twakkiriza. Sister Helen nga tumayiriza omutanda obubaka w'obusembayo buvudde mu kitabo kya Isaaya 53 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga nsaba onnyambeko okubutuusiza. Isaaya 53 wagamba okutandikirawo, ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikola ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyira obuyinike. Era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo. Ne tutamuyitamu ka buntu. Olwokuna mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa, Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Olw'omukaaga ffe ffenna twawalanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe. Amiina. Nkweyanziza nnyo Sister Helen. Obubaka obw'omutanda kabumale naye nga kyensembayo okubiriza buli muntu yenayagala obwakabaka. Waliwo abantu ng'obwakabaka sitobwagala naye nga kabaka omwagala. Kati nze ndabika nange ndi kubaagala kabaka wange nze mwagala simuyinaamu wadde akatini bwe kati nga waliyo abatanjagala ng'ate mwagala ebigambo byange. Siteeka nti omuntu omwagala ate ne byakola olina obyagala. Waliwo abaagala ebigambo byange nga nze temunjagala. It's okay. Naye kati nze ndi ku bantu abaagala kabaka. Kati nga bw'oba omanyi naawe olinga nze nfaanana tusabire kabaka biri ebirala tubyerabire oba bwakabaka tobukirizaamu oba obukirizaamu. Nze ndi ku nsonga ye ng'omuntu kubanga nange by'oyinza obimbuuza nga sibitegeera nnyo saabiyingira naye ekikye kya bulamu. Yesu Kristo akwagala, Ssaabasajja Kabaka kyavudde yantumye. Tonyooma nga yennyini eyantumye bw'atategeerwawo abantu omwana wa muntu baamunyooma ne bamukuba ate nga bali Katonda waabwe yennyini gwe bakuba. Tonyooma olw'endabika yange, tonyooma olw'enfaanana yange. Nkusaba okkirize nti ntumiddwa Katonda waffe Katonda omulamu. Bwefuna bufunye message nze kabaka ondeke nga bondabye kubanga yenze sisobola kukyuka era nga bwenfaanana bwe ntyo sifuuka. Gusinze ayi Ssaabasajja gunsingidde ddala. Munyenye yakaya kuzukuseeyo yake Yesu lyekubona amazima n'obulamu. Mwebale nnyo kumpuliriza.